Ono ye Pastor Joshua aliho omutuuze w'ekiteezi eyafiirwa abantu be mu njega ya Kasasiro eyabuutikira abantu gye buvuddeko. Aliho agamba ng'ennaku z'omwezi 10 enjega eno we yagwirawo yali akedde kugenda kukola n'aleka mukyala we Justin Mutesi n'omwana we Innocent agasha mu nnyumba. Naye nakafuluma mu nju nga nakavaamu bwe nti mu dakiika nga 15 zokka nga ndi mugenda ku mulimu naye ndaba abantu nga bampitako emisinde. Awo era we na receivingira akasimu ne baŋŋamba byolese emabega biri bibi. Agamba okuva olwo alaba bajjayo emirambo gy'abantu wabula abantu be nga tebaliiko. Bwe bajjayo abantu nga 25 ate abange tebaba bajjayo. Agamba n'abasima bayimirizaamu nga we yabatuukiridde bamutegeezezza ng'obuzibu bwe buli ku mafuta. Bo bagamba nti amafuta then ne bana abakozi nabo obutabasasula. Kubanga nazze nga nsinkana omu ku omu nga mbeegayirira mbagamba naye munnyambe mu nsimire nze nga mwanvaako. Kati ayagala gavumenti emuwa olukusa aleete abantu b'okuva mu kyalo bajje bakuma olumbe mu Kasasiro ono ategeere nti abantu babaziise. Bajje mukulu Nabbanja, Mr. President Museveni n'abasigadde mujje mutukwatireko tukole emikolo. Tukolere emikolo gyaffe wano nga bwe twalaba ebuduuda nga baziika abantu baabwe ku ngulu okwo. Ono si ye yekka abanja abantu be, waliwo n'abantu abalala betwogeddeko nabo ne batutegeeza nga nabo abantu baabwe bwe bakyabuze. Nafiirwa mulamu wange n'omwana tetunnabafuna ne ku ssaawa ya kaakati. Tubadde tulina abantu bano abakungubazi be tulabirira naye ate kati n'amayumba gaffe bagamaakirize batugambye tuveewo. Ku nsonga eno poliisi egamba bakola butaweera okulaba nga bazuula amaka ga Pastor aliho wabula ng'obuzibu amaka we gaali gandibanga gatwalibwa Kasasiro. Ate oluusi tusuubira nti kirabika amaanyi g'ebisasiro bino kisobodde okusindika ennyumba ye. Onyanga agumiza bonna abatannafuna mirambo gyabwe okuba abagumiikiriza kuba omuyigo gukyagenda mu maaso. Okunoonya n'okugyayo emirambo gye tusuubira nti bakyali wansi eyo Lusanja ne Kiteetika kukyagenda mu maaso tetunaba kugiyimiriza. Ye minisita omubeezi ow'ebigote biraze Lilian Abba ategeezezza nga bwe bagenda okusisinkana abatuuze abakusibwa enjega eno babawe endowooza yaabwe ku kiki kye babakolera. Nedda tetunaba okkirizigana okufuna ekifo kubanga bo tebanaba otubulira bayagala bagendeyo okubeera mu kifo ndala. So eyo byonna bijja kuba ku nteesateesa kijja kubeera nabo. Babasazeyo nti tufune ekifo nga gavumenti. Omanye enkola ya gavumenti tetuyagala okusalayo okola decision w'abantu kubanga balina bakulembeze ate bo gye bali. Abayongerako nti n'okunoonya abakyabuze bagenda kutula mu lukuŋŋaana ne KCCA n'ebyokwerinda basalewo oba bagenda mu maaso nakwo. Tujja kubeera ne meeting enkya okulaba nti tuyongera maaso okukola search oba tulekeraawo kubanga kirabika era okugamba nti ojja kusangayo omuntu gamulamu eyo oba nnimbye era badde kyetukola luzungu gye bayita exhuming bodies naye okuva luli twakoma ku 35. So enkyaga tumaze meeting zaffe tujja kusalawo oba tuyongere maaso bino we bijjidde nga tukunukiriza okwezi omwezi mulamba bukyanga enjega eno egwawo omwafiira abantu abali eyo mu 30. Hasfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.